Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Naku zino babadde bakuula president mu programu yange ku NPS ekyaliyo ng'agisasula ne bamugamba yavaawo dda buli takyadda. Naku zino babadde mu maneuvers naye leka mbabuulire generation yaffe ebbanda ndala nnyo n'ey'abano. How do you believe nti omusajja gwejjiddeko TV n'ogenda ng'ojjako eno nti olunaku lumu musobola okutuula ne mukkiriziganya kuba gwe oli mu problemu agwe ofunye problemu kakati nze nina okukkiriza ekikyo kuba nkuyambe. I don't understand these things, the way these people conduct themselves. Oba balowooza nti tuli robots oba tuli kingenda kubira akatambi mu maaso awo. Basajja nabakutenga boogera nti omusajja mubalula essasi, omusajja mbuzizaako emirembe. Ani gwe babalula? Mbalule. Ani nabagamba nti omuserikale wange omubagala kunkola byakagolo. Omuserikale wange omu bamugamba mu kontrakiti yaggwako. Omulala nasanzeewo omulala eggulu ate nga amaze obbawulira. Tuteekewo omupya mubalula essasi tisamutegedde ate naye bamutta obujulizi bufe. Mwenda kutte gwe baalese ne mugamba tugenda mu ddiiro muli mwana nga mulimu atuddemu anfaanana mugamba nti ate gwenyumya nani kati ffe mbikubako omw essasi olabe muli babiri abafaanagana namugabe walabye ku mutaani wange ayingidde batamale bali babiri ewakaawo naye mulowooza nti waliwangadde mu nsi kati waliwo atudde mu ntebe oli wano naye nabagaye nti bwemutanveeko nja kubeera wange nga neebase naye musange nga anfaanana ali ku bakazi bammwe abali bize nga muggaddewo mulyoke mutegeerere sisaaka n'omusajja gaitire munne yamugenda mubobbola essasi naye nga mbobbola essasi weena aleemi naye Tamale nze kye nsinga okwewuunya olina omuntu omulala akufaanana sinnakufaanana olimu babiri olina omukwano ku mwenda buuza amumanyi mwenda yagula emmotoka nga mpya $5,000,000 n'agireeta kati aba avuga ku lw'entebe n'andabamu nga ntudde naye yo man where did you enter my vehicle nemugamba where you started mwenda n'atya nnyo kakati agenda okulaba ng'ate njivuddemu nsala oluguudo n'agigunda ekiguba neggwawo bwe bamuyoolawo genda omubuuze bamutwala mu ddwaliro yansanga ntudde ku kitanda ate nga yandaba yekka n'alyoka alayo enduulu genda omubuuze mwenda buuza mwenda ajja kugamba nti omusajja muzibu nnyo tasaaga mubuuze yuasiki ate tuwakane nakati nva muulya nga abagamba ti I wish nalikozenga mirundi yeye bwe yabavaako teyadda nja kumunoonya mubuuzi genda omunoonya akubuuza banne bamugaa nti otya butinaga that man is a wish yakubuuza atya nti wayingiriddewo emmotoka nemugaa yented where you started nakanka n'amagulu nakikuba negwa ku ttaka kati yagamba ye yandaba nga nfuluma nga nsala oluguudo ate ansanga mu ddwaliro nga ntudde ku kitanda nga bamututte naye mu ddwaliro n'alaajana nti bane omusajja wuuyo the man is there ask him. Kakati mwembagamba yesterday Tamale oli muka yesterday nabadde ku mukolo ogwa chairman we Kasanda owero C5 wa DP era nabaddeyo ne presidency general wa DP Mao ne mugamba
titeweyitanga kigambo Senkagale. Senkagale kya Baganda ab'Emmengo bakituuma Beni Kiwanuka tiyajemera Mmengo. Senkagale ye mwana atawa kitaawe na nnyina kitiibwa era kiyitibwa mukulembeze wa DP yekka. Nolikyo Senkagale kigambo kyakuvuma nogenda nowuli abamulinga mu Senkagale wefuddisi Senkagale wani ye Besigye kimusaana ekyokubiri Besigye ye osobola omuyita Senkagale ne mbagamba kale bulira nze ndi muwagizi wa Museveni bonna abantu bakimanyi naye buli bwe ngenda ensi ekuŋŋaana omukono gwabadde gwaki gwa DP ne presidency general yabaddeyo nani, but people listened to me without interruption. Everybody was eager to listen to me, to my message. Nemba gamba nti bamawo bano muleme kubanenya nti banafu gwe bavuganya na yeye w'amaanyi ate bamugaya. Museveni alina amaanyi bamugaya naye ekiseera kijja kutuuka naye bamufulule era abaana baffe bali tugamba anti buli omu abana ekiseera yes, that's what I told them. Politics alinga soka vira yabeera kwa ne yakawooya yeri wakati no politics omuntu ajja nazanya ku stage nababuuziza kakati kambabuuze bana abawemula kati n'oluyimba lwange lwenjagala bagikoona abalala kwe bafiira gyozalawa luyimba nga waliwo yaluyiya Space Diana baluyita bagikoona gyozalawa abalala bagikoona abalala kwe bafiira mu nyumba endongo y'omunyo yaligambye mu kibanda naye nabagambye gwe toyina music system mu yuyo nabagambye nti baleete Dani Mugula ayimbe wano nabana bayimbe ez'obuwemu Dani Mugula bamugamba age bamukolera kuvaawo audience ya Dani Mugula si ye yabaki naye ddanga Dani Mugula bw'ayimba kakati olwo oluyimba lwa gundi lwasebata gwamanya amakulu gaalo yalukweka. We don't understand whether it was talking about culture, mixing culture oba bw'obuteeka mu byobufuzi omusajja yawandika Animal Farm eshine nakatwala mu printing zonna ne bakagoba. Eventually it became a best seller nga bakategedde nti yali alanga balasha tebajja kuwamba ensi yaabwe bajoge buli muntu. Nabaga nti abantu bawana ekibakola obubi nti balowooza nti ensi eggwawo nkya. Waliwo abantu abafaanana Museveni mu nsi. Waliwo omusajja bw'oba wasoma ebyafaayo bya Europe baziyita ze Vienna conferences. Omusajja oyo Martin yafaanana Museveni n'amumalayo. Austria was a small country, but all conferences used to sit in Vienna, the capital city of Austria. Tulina ne kyetuyita Martinic period in Europe. Statesman and naye Martinic failed to handle the revolutions of 1848. Bulaya yavuwala yonna. Government za Bulaya ne bagenda nga bazisindula zonna. Martinic okutuuka mu kibuga Vienna yalina passport njingire yaddukanga mulalu. Era bwe yagenda mwekiza ebungereza teyaddamu kufuga ggwanga. He failed on one thing. Tulina omusajja omulala afaanana Museveni bamuyita Gonde Charles de Gaulle. Charles de Gaulle yali mu Germany, yali mu Faransa nga jeno France Germany negamba Abafaransa timutukkirize tuyitewo tulumbe eggwanga eddala. Gundi banene batuula olw'obutiitiize baga nti mukkirize amagye ga Germany. Gundi oyo n'abagamba de Gaulle ti bwe gatafuluma. The Germans occupied France. They take away puppet regime. De Gaulle yagaana. He first fled to Africa. Later he went to Britain, joined the Allied forces. Era ye yawamba France. Ne Charles de Gaulle yafuga okuva mu 1945 okuma mu 71 ate yasikirwa mukwano gwe Pompidou. Charles de Gaulle International Airport. Charles de Gaulle mu 69
yajja amajege mu NATO nagamba how can we a Frenchman be commanded by nga Charles Digo teyesimba nkawo Charles Digo yakubanga referendum era bamuwangula mu referendum n'agenda Charles Digo omuntu yende ba Tyson nga yakuba abantu Muhammad Ali nga yakuba abantu ne omuyintire bamukuba yaluma n'amatu. So a person comes, dominates the politics of a certain time until a time which go. Ne abamusoso mwerega munga akyayina amaanyi. Kuba when you look at Museveni, people don't analyze. I analyze Museveni. Nobody will rule Uganda for 35 years. Why? Yasooka n'afuna emyaka okuva mu 86 okutuuka mu 95 nga tewali constitution nga zero. Bukimanya ekyo? Bwe twava mu 95 tukoza constitution twalaga mu movement system. Era waliwo yabadde ayomba ng'agamba lwaki mutusiriwaza ogamba otya nti kino kisanja kya Museveni kya 6 ne mubuuza nti luli waliwo ekiwandiiko ekyoleka ebisanja kati ne bw'oyagala kibeere kya 7 biri waliwo giri emyaka 9 ogibalamu ebisanja bimeka. Oba ojaguza basiddeeyo nyoko takuliza munda kubanga ebisanja waliwo ekibiteekawo 5 years Museveni abawa manifesto ne mu voting 5 years ku manifesto kati ginetano je jaweddeko n'abawa manifesto yetano tejiri asatu. That's a bad calculation. Nenze mbagamba nti lokwati Museveni ate era bwe tuba twogera in terms of myaka era tugamba 3 mweji naye bwe tuba twogera in terms of bisanja kikyuka ate n'ogamba kino kisanja kye kya 5 years it receives a mandate kubanga byagenda okutandika nga 95 nga giri gimaze okugenda. Kugamba nti to get clarity look what Museveni as omwana yatandika mu nursery n'agenda mu primary n'agimalako n'agenda mu secondary school n'agimalako n'agenda mu A-level n'ayingira university abayomu but different teachers and different subjects. Okitegedde ekyo ti every level every 5 years asabeji kati manifesto eno singa yakola manifesto ya myaka 35 singa omubalira 35 manifesto ya myaka emeka renewal on renewal kyekibalema when he goes back natula ebigezo bya nursery n'abiyita n'agenda mu primary ng'agiyingira bw'atula ebya primary ne banne ng'agiyita ng'abasinga ng'agiyingira bw'agenda mu secondary school ng'agiyita ng'abasinga ng'agiyingira paka university. This is how you can explain. N'abantu abo nabagenda bagamba nti bamawo bano temubanenya bo balowooza nti omusajja munafu naye gwe balwana naye w'amaanyi kuba ensi yegisanga eri bubi. Museveni obote yamuyambye okufuga eggwanga n'amiini ekyabakola obi kyokka buta documentinga njagala okubuulira kalanda lugo yasalako mu Ndeeba nga tuyitayo Beirut nga tuyinza kuyitawo ssaawa 6 amagye gakuŋŋaanyaako abakazi ne galumba amaka wonna nateete mutundu ewa abakazi ne babayingiza ne babawasa muwanga n'ateeka ekirango ku leediyo naga ndi mwenna be babbye ebintu byammwe n'abakazi mujje mu lubiri abantu ne bagenda baziyo eyigisanga 8 naga ndi mwategeddemu omujaasi mugandawo bw'aba oyina esaati 3 n'atwalako emu oyombera ki bw'akujjako omukazi naye adigiddemu naye si mugandawo. Abafuga eggwanga lino era eggwanga eriyiseddwa obubi likyuka wakati w'emyaka 5-8. Rwanda, the Tutsi went back to Rwanda after 50 years. Germany united after 50 years. The people of Benghazi went back to Tripoli after 43 years. The Soviet Union collapsed after 70 years. Kwegamba ekiwuggwe kiri kitwala emyaka generation yaba emala kuggwawo abakirozaako kibatwalira ebbanga kyobula nti abajamani nawulidde annyonnyola munne nga yagamba nti ayagala bwa president atwala costs naye munene amugamba nti hitira naga nti hitira omusajja abuuzizza lwaki Museveni yateekako omwana we wa Bute yamusikira omwana wa Mini yamusikira omwana wa Hitler yamusikira sije namugamba nti biri bitunuulize zizaali ntalo wano waliwo olutalo naye ng'ayomba wa munju ayagala okunkuba essasi mugenda muwulya ng'ayogera
agala kumbatula mutwe nze ne bwona ombatula argument yange endala nnyo I will explain kandi nabagambye abantu abanembaga nti ekyokubiri abantu kyebeerabira nti omusajja nno eyabaddewo kyeyamaani gwe bawangudde aliseewo ekizimbe kyamaanyi neŋŋamba mukwano gwange gwe nagenderedde kyamaani wa 5 zimula ti omukazi anobye mu maka bwaleka ngaomusajja saalongo n'otabazaala obonaabona naye kubabulire bayita saalongo gweyanukula nti gwe naalo. This man has left a structure. If you fail to complete it, alese omukululo ate finishing yesinga ki obuzibu musajja yazimbye ekizimbe yo hayi gwe bajjeeko kyamaani wa 5 gwe bajjeeko yazimbye ekizimbe he left omukululo there lwakuba nti ffe tetwagala kukolagana na bannaffe naki nti yes you go yabaddewo the man humbled himself and was there but he liked what I said nembagamba nti ekyokubi kyembabuulira mmwe abayingira mu ofiisi obukulembeze bulinga bbaala ayingira okunywa omwenge bwalaba omutamiivu afuluma nga ataga amusekerera naye oga nti ono ataga teyazze nga ggwe waliwo bebi azaalibwanga mubbi obubbi abusanga wano kati bano abazina amazina ne bakazi baabwe singa ozaako vidiyo enkadde be bawangudde tebazina amazina na bakazi baabwe nabe ekinaabatwala kiri mu palamenti mwe bakisanze balinga a drunkard. When you said drunkard is staggering and we are entering a bar, you don't remember that this man who is staggering to get out of the empty pockets also came when he was sober. Omuganda kyeyavaaga nti awanise tasekerera nkenku. Kati bano bazina naye nabo omukazi ava okuzaala nga abuusa akaana ke tategeerayo nti waliwo afulumye ne maiti. Katonda yatukola obwongo bw'omuntu tewali bafa nga bafuna mbuto bafa bazaala naye tewali alowooza leba Katonda yakola ebintu werabyeko omukazi afa nga afuna olubuto taluwulira nadduwulira diriri basanyu naye omwana bwe yeeripa mu lubuto lwanjana abantu bajja abantu tebasiima omwana yeeripa mu lubuto lwenyuma naleega obugulu nalemeramu eyayingira nga tekalina nawekenkana ne kaleega omuntu omukulu. Ekyakubiri bano bannanga baagala okumbobbola omutwe nze mbagamba what they are overlooking 3 important factors. Bano abavubuka baagala okuwamba Museveni and they are his close relatives. Whether you kill me or not, I have all the records. Kakati bo problem gye bayina eri bwete they have panicked nga Paulo Muwanga bwe yawamba Obote ate se n'abayegera. Muwanga died before Obote. Muwanga had a stint in Luzira, Obote didn't. Mu bintu byensi bw'obuuka ku mmotoka edduuka gwofa abagiremeddeko bawona era muba mu nnyonyi nefuna gundi tabirenti whether the pilot can come out and tell you your pilot in charge. Tighten your belts. Sikujibuukamu ennyonyi y'abasaabaze gwe erimu obuikiramu ennyonyi ennwanyi jet fighter ebeeramu akatebe kasaba gikuba kakwejekitinga ne parachute n'ofuluma lwaki tebagikolera mu passenger plane bapiloti balibuusemu ne badduka you die with them. Kakati bano batidde nnyo batidde nti gavumenti ya Museveni egenda kugwa. I hear them tiomanyi ne Bashiri teyamalako nani teyamalako nabaga nti gavumenti ziringa mini emini ya Walagi ne mini ya mazzi ne mini ya bia boziraba kungulula bazezimu naye soko onyweko gwe wotegerera nti anywedde omwo mulimu akantu kali yazunzedda. So therefore kakati bwe kibayina ekibi oli agambye nti Mirundi twamugoba mu government kubanga yali avuma buli omu. We decided to get him out. Why did you transfer me to president's office if I was abusing everybody? And for his information, fellowship gye baali bataddewo yesudde Museveni nebba amasannyalaze nebba ennyama nebba amata nebba sente za covid nerumba ennyanja. They are affected, adversely affected service delivery. Museveni's performance has been adversely affected by the fellowship and they are reviving it.
Divide it with a different gundi. Museveni yabagamba nti mujifule gundi, mujifule research center. Naye president naleta milioni $100 eza dola mureya ne bazibba. Education under ministry facility ne babba musente. TV ne stajane radio sayero. This was a campaign. Nawandika katabu kange nti how to manage a scientific election. Nembaga nti NRM kizibu kyegenda okufuna teyina boogezi baayo. Era bagwa bakusasira baani bakiwanda baani baali tebasobola Bobi Wine. Nembaga nze Bobi Wine mazo mutegeera. Era bagende wa president bamugamba ti Mirundi awagira Bobi Wine. President abagandi Mirundi tasobola kuwagira Bobi Wine. Mirundi tasobola kundi amulukwe. But I did one trick. I inflated Bobi Wine. Nembalaga nti wamanyi nnyo. Ye inoculation. Okimanyi kye bakola abasawo. Baddira obulwadde ne batobuuka bwabo. Ne babukuba mu mubiri. Omubiri guproducing many soldiers. By the time it catches with you, go in a defense. Nti Bush yakugamba ngagenda kuba Saddam, America bakikola. Aina ebyokulwanyisa, aina ebivu, aina nuclear weapons, aina ba Republican guards, million in number, bakuba France. What did he have? The intention was ti America etwale bombas, etwale biki byonna nga tosobola kakati ti mystery. Waliwo omuntu ayinza okunombe wange anyhow notajja na mamba notajja na katuusa ayina acid mu nyumba ayina acid mu lujja gwenyigo obunyizi enkuba netonyana ato yiye nyini abambula kitegeeza abali lumbe wange bajja kujja bali heavy leki singo gamba ababbi nobaga nti mukyala jaye mundu bayito kubabbazo ko olujji. So you inflate the enemy. Nembaga you people Bobi Wine okumuvuma tekikola. You are making bakusasira tebasobola Bobi Wine. Nembaga bakusasira balinga bikoyi ku kabina ko mukazi omunene. Ne bwabijjako nkoko byo yabyankoko mubikunyulako naye nkoko eyongerako okulima nti mpagira Bobi Wine. Nembaga mukwate Bobi Wine oyo buli wakubalale wonna nemulaba abantu nga bazze. Is a blessing in this guys. Gande find out why abantu abasikuulawo chechi baluma badda mukulya sente gwejja wonna duli otekewo kiwanda mboze ngende mbakolere kakiiko ne bakateeka eno ne ebikalisa byalowooza simutube nnyondo tindiddamu okukolera gwe kakati nkugamba nti bano be basudde government ya Museveni and they should not run away. No, why? Service delivery. And Museveni has 5 years. Museveni has 5 years to ensure kuba byonna bikutteko nti bano ba inflating Bobi Wine like me nenga baba mulyamu sente. Nembaga nti Bobi Wine neti ya gas gwe bamukuba li selective. Bobi Wine yagende mubende negende nekiboga n'emityana nafumula enfufu bakuba yoti ya gas abakuba ti ya gas. Lwaki yadde wambayo Bobi Wine bamufunga eroke wambayo lwaki yadde wambayo yayina mu plan okudde wambayo nawe jitako ne wakadaga nga bomugamba nti yageza kulira kadaga ajja kwa nti ate wambayo. Bobi Wine bamugano gende Masaka bogasemwanga nono gundi kana akawala kanachobala bangambe kabadde kabayina je kabadde kagenze kulomba kwa minister kakati bagana Bobi Wine bamulaga mu kayumba kembwa bawangula yakalulu. I told these people, nalisikitekedde I rate a land to President Museveni yabasindika aba security, top security people. You can't talk to this man what he's saying. Instead of saying him until the Bobi Wine era bajja nembalaga pateni ya Bobi Wine jakola ti Bobi Wine ewayo mete yakuba tia gas. Bobi Wine aba police bakolagana naye where they wanted the NRM and the Museveni to lose votes bakubanga uti ya gas. Nimbaga look at this pattern. Bobi Wine we batamukubye tia gas aba yakyusiza ku mateeka katukomye nga tumaliriza